Ndi musanyufu nnyo okubanga mu kiseera kino nze omubaka wa Parliament ow'ekitundu ekya Kawempe North Constituency eyalondeddwa okulemera abantu b'e Kawempe okuva mu mwaka ogwa 2021 paka 2026. Nolwekyo ndi happy ti abalonzi b'e Kawempe North bantaddemu obwesige. Temukiita kya kusaaga nti abantu bangi be nabadde nvuganya nabo ne bagaa nti Seggirinya yasaanidde ne bampa. Nolwekyo nga bwe bannonze nga bayina ebigendererwa byabwe bannondedde ekisooka bannonze olw'okuba nti balaba nti Seggirinya yalina obusobozi obaweereza, ekyokubiri Seggirinya yabafaanana, ekyokubiri Seggirinya yatalina malala, Seggirinya asobola obbawuliriza era ngenda sigalanga bwe mbadde ebbanga lyonna. Kino ekifo kye mwampadde mmanyi mwanjazise kyazike. Wenkolera ensobi yonna mujja kuntwala emisinde nga bannange mubatutte Munyago mwamututte emisinde lwa malala, Katolo bwamwamututte emisinde lwa malala, sijja funa malala kubanga nkimanyi emyaka 5 mitini nnyo nga munzijayo nga muga Seggirinya gendo otunke n'amalala go ffe kateekeyo omuntu omulala. Nolwekyo ngenda kubeera Seggirinya asigala nga atuukirikika, ngenda kusigala Seggirinya asigala nga oluggi lwe wange luggule era kyovala nguze entamu 3. Ntamu esooka ya buugi, ntamu eyokubiri ya mmere, ntamu eyokusatu ya chai. Kyalange mugambye olina okukeranga n'ofumba obuugi, n'ofumba akatogo ne kabeera waawo nga kalimu ennyama nnyingi nnyo, ate n'ofumba ne chai n'abeera waawo nga buli budde bibeera byokya. Nti by'abantu bange abalonzi ndya n'abalonzi bange. Mulonzi wange abadde ayitawo enjala n'emukwatirawo ku geeti ayingira buyingizi w'omubaka ng'emmere bamubegera nga bamubuuza chai mata mukalu nti mata nga bamuwa amata mukalu nti amata ganta manywa mukalu obu ayinza noga byonna n'ebikopo byonna mukyalanga ajja bireete kyamata n'ekyomukalu kiri gy'oli kyosalawo bano Uganda empya gye twogerako nga Seggirinya mbaka wa Parliament be bantu baffe okubeera happy. Nolwekyo ekyo nalwaki nkikola njagala okubeera nga nteekawo kye bayita personal touch wakati w'omubaka wa Parliament n'abantu be bakiikirira. Ti ababaka abasinga babadde balondebwa yene yeteeka eri waggulu neerabira nti emyaka 5 mitini nnyo abantu bagenda mujjayo neekuumira mu bintu ebyebbeeyi tayagala kumanya bamukubira amasimu takwata taziika tagendayo mu mbaga takola ki kwegabi Seggirinya byenjagala okubeera nga nzijjawo nzizeewo enkola ewa abantu ekitiibwa gye ngenda okukomyawo kyovala nabagambye ti essente ez'emmotoka abangambira Seggirinya tugenda kuwaayo obukadde 10 bwa mmotoka konza ate zitya nti essente ezo buli mubaka azifuna nengamba nti weera ndi good muzimpe sigenda kugula mmotoka kubanga emmotoka nkola ki njirina njagala nkwata obukadde obwo 10 mbogabanyemu mu ngabanya bwenti bukadde 2 ngenda buteeka bibiina by'abakyala abalina bu business obutono mama ntunda gonja mama ntunda kasoli mama ntunda nkoko kaleerwe mama ntunda nnyanya tubateekemu obuyambi obwo tubempowalinge ngende bavubuka balina ebibiina byabwe organization zaabwe z'aba youth nziteekemu nazo ssente nvaawo ngende mu malwaliro amalwaliro tukaidwaliro lya KCCA e Kawempe temuli bitanda temuli mifaliso ngule emifaliso ngule ebitanda bamama waffe baleme kuzaalira ku ttaka naye abakyala wali mubazaalira ku ttaka olwokuba tewali mifaliso tewali bitanda ebyo ngenda bigula nabyo mbitwale okwezo ssente zennyini nvooko nkwateko ssente ezimu portion yemu nzitwale muba mulekwa babaana baffe abafiira mu struggle okuliyita Nabukenya okulidani Kyeyune Yasini Kawuma Akimu Sekamwa Zigi Waini obuyambi obwo bulala nawo mbutwale eyo. Nolwekyo sigenze mu Parliament ng'omusajja agenza okwekuusa ngenze mu Parliament ng'omusajja agenda okulwanira omuntu wa wansi kyovolaba sinkola ya Katolo bwame ey'okuduulira abantu ey'abantu bayisaamu amaaso mumpe nange ndyeko nze bwemba nze ngenze mu Parliament sigenze kulya kyovola agambye ngenda kuleeta public members bill nga ngamba nti bannange omusala gw'emmamba wa Parliament gukendeere gudde ku miliyoni 5 Esenera zigende ku musawo n'omusomesa bana it's quite in fair omusomesa nafuna emitwalo 4 omusawo nafuna akakadde. That's why tebafa ku bantu baffe, that's why tebafaayo ku muntu yenna anyigirizibwa. Ensonga lwaki njagala nnyo omusala gw'emmamba wa Parliament gukendeereko engera gireetanga private members bill munaku zange 10 ezigenda okusooka ne bill endala gye njagala okuleetera private members bill ey'okukendeeza obuyinza ku president. President lwaki yalonda Ssaaba Minisita, lwaki president yalonda Ssaabalamuzi, lwaki president yalonda chairman w'akakiiko k'ebyokulonda. Ebyo byonna ngenda kubeera nga mbireeta mu nnaku zange 10 ezisooka era ennaku ezo 10 ezisooka mu Parliament ngenda kubeera nga Seggirinya omukono gwange teguva waggulu kuba njagala nnyo okuteesa nyina ebintu bingi ebindumidde ebbanga nga bulungera ku Parliament bantwala misinde abasajja de bango bemisinde awo nga ngenze ku mulyango gwa Parliament nga tuteyo ensonga zange ne bankuba emigo ne bambonyaabonya ne bankola buli kintu kyonna kati obusungu bwe nnina obw'ebiteeso ebindi mbwongo ngenda kubeera nga buli budde mulaba omukono gwa Seggirinya waggulu ate sigenda tuula mabega sigenda kubeera baaka bencha Seggirinya nkugengera kusooka nete private members bill egamba nti ekendeeza obuyinza bwa president nga talonda Ssaaba Minisita talonda Ssaabalamuzi
talonda na chairman wa kakiiko k'ebyokulonda. Ekyokubiri ndeeta ekiteeso ekigamba omusala gwa member wa parliament gukendeere eyegenda kujjanga matter of national importance. Ndoza mulya bwe mbinnyonnyola byonna ndoza noga nti gyembadde bagamba nti mu parliament wabeerayo kwogera luzungu nti toteeseze Katonda wange atawo ndi muzibu nnyera kyenjagala okutegeeza abantu bonna mu ggwanga Uganda bumulanga Seggirinya mpanisa omukono Speaker wetaga dictionary kubanga ebigawo byenkozesa nga bizito nnyo nga wetaga okufuna dictionary obikule bwoti okakase ati kuwanika mukono mu parliament era nga tubali tukola mu council right honorable speaker I would like to raise matter of national importance that we should allow salary decline on the member of parliament so jakubula nawe kati wala botanso okuyomba Seggirinya ngato oluzungu ali mu accent ya gundi American accent ndi muzibu nnyo muganda wange nga tolabe bintu nkikuli etingidde wano batugambe nti ennaku zino tova ku parliament wali wasoka gendayo n'olambula nagenzeyo ne nambula akatebe kange Seggirinya Muhammad wengenda okubeera nga nkola ki nga ntuula akatebe nakafunye wano maaso saagala mabega awo nga baminisita babeera bangembe baminisita maaso batuulawo baminisita nno saagala ate mundeeteko kugundi mundeeteko mampaati abalonzi ba Kawempe North Bansinse Parliament betaaga bannengere Seggirinya ayiti yange sina kubanga ndi mabega nyina kubanga ndi maaso obo kitegeera nolwekyo nyina kuba wali maaso oba kisoboka bateekewo akatebe nga kali special aka Seggirinya Muhammad awo era ngenda kuba maaso actually bateegene kusooka okubaawo ya kutuula sitting arrangement njagala maaso awo ng'abantu bange bannengera bulungi nyabe Kawempe North abansindise ate nga naye mampanisa omukono speaker akola ki asobola okubeera nga agulaba mangu kubanga ekintu teyo just for representation sigenze eyo kola sente nze ngenze kuteeseza bantu obo kitegeera amateeka Seggirinya nze kenyini ngenda genda nsome mateeka tebagayigiriza basoma masome ngenda kwongerako amateeka ngasome ekyo kikulu nno nnyo ekibuzo kyombuuziza kubanga mu parliament tukola ki amateeka gakuyamba nnyo kyovala bankugambye bwe ate bwe ntandika okugasoma kitegeeza nti ate kati ngenda kubanga ate ndi mukambwe nnyo kubanja kubanga nkozesa lot terms ngolo oluzungu nduvuddemu nga nkozesa lot terms okujjayo ensonga z'abantu mu parliament y'eggwanga Uganda n'ekyo amateeka g'obudde bwonna kati ntwalanga aspiring law student to be tugenda mukulayira tulayirire muka batugambye okola rehearsals sikola rehearsals kubanga ekirayiro kye nakuba mu nga ndi road council kye ekirayiro kye kimu kulwanika sitekudda mu mikono wano kuba ndi musajja musiraamu I Seggirinya Muhammad solemnly affirm that I will serve the people of Kawempe North constituency without fear or favor, so help me Allah. Nga kiwedde ngene engalo zivuga mu baka gulawundi era bana bate bakubye engalo njabba yisabu jabbala babubi nnyo nga Seggirinya ndayide sikisomye ekyo ne kirayiro kyensomye bakiwa bantu kukisoma olaba abe mawogula nga bakibawa nga wanu aya agamba wanu olinga omepandika yagala kufaanaganamu nga agamba wanu katoyisima kati Seggirinya nze nkisomye nkijja mu kitegeeza nekoze eki netegese nnyo eggwanga linafuna ku mukisa okulaba ku mama Nagirinya kwolwo eggwanga ligenda funa omukisa okulaba ku mukyala wange mbadde namukweka mbeera naye namukweka manyi mulungi nnyo muneba yayo bamanyi bayinza okujja ne bantwalako omukyala ogenda mulaba ku lunaku olwo ogenda mulaba ku lunaku olwo mukyala wange agenda kubanga anyumye bulungi nyage tugenda kwambala bimyufu twasazeewo twambale kkale myufu twasazeewo twambala nze musajja baawe ngenda kuba mu kasuuti nga kamyufu mukyala nga agenda kubeera mu gomesi nga nayo myufu ne kawala kaffe mu gomesi nga myufu baani bino bikyala bikubira waaye Seggirinya tebiyita bikyala kale abakyala bo kale leka abantu bayisa mu maaso muganda wange abakyala abo bankubirako bakwano bange nabo baagala babeewo mu kulayira era sibalinaako tabu njagala bakole ekibajje manyi Seggirinya nze abakyala mbawanyo respect era buli mukyala alina ayagala okuwerekerako Seggirinya sina tabu sina tabu naye nga tukoma kukulayira mbira tetugendayo tukoma kukulayira tukoma kukulayira Parliament ennaku zino erimu nnyabe SFC bajogezeemu ne kukala kakati era kyovula mbadde nnyina obulumi obusajja omuto gikwatako bwakuba Honorable Kyagulanyi Ngumira okuba ne bwamusanga ayinamu kati nezaake njagalako SFC kono actually mbadde njagala nga nakayingira bwenti bampeyo bwesefusi busatu nga tulinga abeegezaamu obwegeza bweti bajja bujjirawo mu kaveera kuba bwe bukuumawo bajja bujjirawo mbukutiya training gye nnyina muganda ngenze nsobola okuba mu bbanga ne maleda kika 10 nga sinnadda naye bwenzira muganda wange gwentomera yampulira nolwekyo obwesefusi obuli mu parliament era mbutegeeza mulaba Seggirinya dduka si yoli Seggirinya gwe mukangakanga kifuna mbwagalamu nnyo era bane mbulimu mbulira singa bangamba nti bane tuwaddeyo Seggirinya chance obwesefusi buno busatu basooke batulagemukko
bajja buddizayo mu kakutiya ebujjo tegera nti bwina training. Abantu abali diaspora bo bawabubaka kikuba bo baba abantu abali mu diaspora mumbeereddemu nnyo ebimu ku byengendo sooka balwanira aba diaspora mubadde mugula mmotoka gammwe ne mugaweereza wano e Uganda motoka ogiguze miliyoni 10 ne bakusaba obukadde 7 ekyo tugenda kukijjawo ogule motoka yo miliyoni 10 ogiweereza mu Uganda osasula omusolo gwa kakadde kamu oba bubiri n'olwekyo ngenda balwanira ku musolo abantu abali mu diaspora kuba bayimiridde nange ebbanga lyonna ne bakaabye nnyo batulugunyiziddwa nga teri ayamba lwekyo diaspora community mugenda kweyagalira mu Segirinya nga MP era ngenda kubeera MP owa diaspora ate MP owa Kawempe North Constituency ne bagana affe bannamawulire namwe olw'okuba mumbeereddemu nnyo namwe ngenda babeereramu ngenda kubalwanirira waki bannamawulire mukubwa emiggo ne bakubanga ente munnamawulire Segirinya nasoma mawulire wali ku Data Mine Technical Institute nina tuka mu mbeera egamba wayi nasooka ne nyingira ebyobufuzi kuba emboko ze bakuba munnamawulire ate kati na nnyingi nnyo esinga ze bakuba munnabyabufuzi lwekyo bannamawulire nyina okulanga nwanirira eddembe lyammwe kuba mufunye chance nti musindiseko ku bannamawulire ku mulundi guno Haji Kazibu Bashiri mbazira munnamawulire Segirinya Muhammad munnamawulire n'olwekyo tugenda kujjayo eddoboozi lyammwe nga bannamawulire okubeera nga artisti temuddamu namwe kutulugunyizibwa nga mujje mutulugunyiza ne bannamawulire balina ebisago bingi nnyo olwa poliisi okubeera nga ebatulugunya gwe weewuunye mu nsi yonna ne bwe luba lutalo nga luyinda abayeekera tebakuba bannamawulire n'abagavumenti tebakuba bannamawulire ne mu Uganda abagavumenti mutandika okuba bannamawulire be mwandibadde mubeera nga artisti mwe musooka n'obbawa protection esooka ate mwe musooka okubateeka mu mbeera enzibu n'olwekyo kyenjagala okubategeeza nti n'eddembe lya bannamawulire ngenda kubeera nga ndirwanirira nga ndi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Abantu bagamba kabasuubire nti totuteeyo Katemba mu Parliament. Munnange mu Parliament nze Segirinya siri musajja munnakatemba gwolabye ddi gundi poliisi ng'egenda mu theatre la Bonita oba mu National Theatre neekuba abantu abaliyo naye nze Segirinya mbadde ngenda bugenzi ku Parliament nga mba nakayimirawo bwe nti bwetta embooko neeseka kitegeeza ebintu byange si bya Katemba ebintu byange bya mazima ebintu byange byerufu ebintu byange byakulwanira muntu wa wansi era abantu be Kawempe North mulonzo omuntu agenda okubayirawo omubiri abantu be Kawempe North mulonzo omuntu agenda okubeera nga abalwanira ku bibanyiga mbabuulira mazima ennaku 10 ezigenda okusooka buli muntu agenda kukkiriza nti ddala twalonze omubaka tetwalonze musajja wakwekkiriranya tetwalonze musajja atiisibwatisibwa kubanze sitiisibwatisibwa olwa luli mbadde siti yanga ndi road councillor ate kati kenfuusa omubaka wa parliament nga nyina ne parliamentary immunity nga nyinaako kukaaka kwongerwako ng'omubaka olowooza nti ngenda kuddamu okutiitiira n'olwekyo ngenda kulwanira abantu bange ate ngenda kubeera nga mbaweereza expectation zonna ez'abalonzi zonna ze mwasinziddeko ne munnonda nga mulina ebiruubirirwa byammwe byonna ngenda kubituukiriza kubanga ekyokukola nkimanyi mbadde mukulembeze ku mutendero gw'obwa road councillor ngenze mu parliament ngenda kubateeseza. Segirinya obukiiko bungi obuli ku Parliament kakiiko kikuwandyako akakiiko njagala obukiiko nga bubiri kakiiko akasooka njagala jenda kakwatagana n'omuntu wa wansi kakiiko akokubiri kenjagala in case nako singa kampeebwa aka Ministry ya Disaster Preparedness mbeere kakiiko ako nga kwentuula koza abantu baffe bafuna ebizibu lyalwadde alwaziza talina buyambi kati olwokuba nti nze mbawabigwa bitalaze mba ŋŋendayo ne mba nga nnyamba ku bantu baffe abo abafunye ebizibu ebiba biguddewo nga tebiraze lwekyo bwe bukiiko bwenjagala ne kosa seno simbi ne kosa seno baba bagimpadde simbi erondoola abakungu ba gavumenti kuba abakungu ba gavumenti babbye nnyo ssente Segirinya njagala nkuyoolera abasajja ababbye ssente z'omusolo muyoole buyozi tumuyita wali mu kakiiko ate muwozesa mukutte ttaayi nti aha zino zaalazeewa si bino byakusaagasaaga bino nalabanga katuntu ng'abawozesa nga oluusi asekamu nabo nze tuwoza ne ttaayi njikutte ssente zabbiddwa zakuyamba balwadde ng'ozirya ssente zazze owoza tufuuyira nzige nga terina nzige wano Sempijja yafuuyira enzige n'afuuyiramu n'enseenene ninga awoza nfuuyira nzige kumbe yafuuyira nseenene kati Masaka enseenene zavaayo tezikyavaayo ezo ssente ze babbaawo ozimanyi lweso Segirinya ne bamala bangamba nti akakiiko kakosa se kogenda ottuula eyabalula esiiridde abakungu ba gavumenti ababbye ssente z'omuwomusolo. Segirinya NUP kyekibiina ekisinza okutwala ababaka mu Parliament we bakuwa obwa leader of opposition obugaana obwa leader of opposition sijja kubugaana naye sofa tukyalwanira wiini yaffe yanyagiddwa so saagala tutuukawo ku kya leader of opposition because ffe twawangudde akalooka obwa president ne katunyagibwako obwa leader of opposition bujja mumaze okugamba nti owaayi kale newankubadde baatubbye naye katukole naye obwa leader of opposition sinza obudde buno sinza budiscussingako kubanga n'okulayira kwennyini nnyini nako tukyagugubidde tugamba tulina kulayira nga nekyagulanyi alayira so tukyayinawo embeera eyo etannaba kuvaawo kati kyekibuuzo yakimbuuza wali ku feezi wali nga twolekera wali nga tumaze okulaba nti buli kimu tukikozeseza kiganye naye kati budde buno tukyalwanira wiini ya Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yawangudde akalulu ne kanyagibwa emisana tukunga ensi yonna eraba n'olwekyo kenda kutta obwa MP
njagala okulaba nga wiini ya Kyagulanyi ne tugirwanira. Togere ku kyokujjako social media mu kiseera we babalondera. Actually okujjako social media omusajja ono yalaze nnyo obutiitiizi naye nze ate Seggirinya kyankozeemu bubi. Mumanyize Mr. Update abantu bayita bakyazifuna mbadde nzitambuliza kabodaboda nga nyina kugamba ndi kakati kino kyekiguddewo n'olinnya naye baba womalirayo abantu 10 obaweze nga bonna obugenda obawa update mbadde mu buzibu bw'amaanyi nnyo naye leero zizzeeko era we ziddiddeko ate we ntandikidde Seggirinya nempa abantu updates nolwekyo ekyo kyankosezzaamu nnyo ne kampeyini yange kyagikosezzaamu yadde nawangudde with 96%. 4% yeno ennume eno kuba nande njagala 100%. 4% yeno yadde ya social media. Singa social media zabaddeko bano baganda bange mbabuulira mazima buli box buli muntu yandibaddemu na zero. Buli muntu yandibaddemu na zero era singa kirindi afaayo. Era nkirina nakati nkyakina baganda bange awo benna wangudde nafunye obululu emitwalo 5 baganda bange benna wangudde nabakubye n'obululu bungi nnyo banziririra musingo obululu emitwalo 5 miramba anziririra muganda wange kidandala kadabadde nsabye ng'obusiramu bwe bugamba okuddiza ate nga Seggirinya n'abalonzi bange era njagala obbaddiza ate nga ndi mu kuzimba obwa Sseruganda n'abo benna wangudde n'abalonzi badde njagala nkwateko emitwalo egi baganda bange awo beerondemu omuntu omu ajjano n'obululu buno lyala fomu emungi bawe bagende bagabana obululu buno nti gwe wafunye bumeka 2 nti negufunayo 3 gwe wafunye 4 nti funawo naawe bwe ntyo so njagala kubaddiza ku bululu bungi nnyo kati Seggirinya nabeera nabo bonna mbazeemu awo nga nabakubisizaamu emirundi 8 ati sikantoleko nabo babenga babadde mu leesi n'ekinnuma kati nenga nti abalonzi bonna lwaki obululu mwabuyiridde nze bannange bali lwaki bo temwabalabe kati nze kambawe kuba kati obudde buno abalonzi babumpadde kati ne basigaza ekyo ekigamba nti Seggirinya kati gwe oli waddembe okugabako oba okutoolako nolwekyo obululu mbulina era bwe mulabeeyo kubana baganda bange nadde nvuganya nabo mbagambe Seggirinya balindiridde kibokisi ntambula nakyawo njagala kulanga nkibawa then mpanikire to commission tibannange obululu nafunye bungi nnyo mu butooleko buno buddize bannange nabo basobola okubeera nga bali happy kwegamba bamanye nti Seggirinya asobola okuddiza. Twogere ku kyababaka abasinga ababaka twalengedde gwe okusinza nga woolaba waliwo abagambye abasanyuse nnyo nga bajjeyo abakadde bwani gwe abakunyumidde nnyo be basigikuddeyo n'ogamba nasanyuse nnyo nga bajjeyo Evelyn Anite Evelyn Anite yabadde ali arrogant actually abaka bonna bali arrogant babajjeyo Evelyn Anite abadde arrogant nnyo n'abakooba abadde arrogant nnyo bamugamba mutogikwatako munnange kiki n'agamba njikutteko nayo Anite n'agamba ekiba kibe njikutteko so ekyagisizayo n'ababaka abo abamu bola bansanyukira arrogance munnaye era ekyo kibeera ekyokuyiga eri abantu tyefo bino munne abantu babitwazika bwazisi gw'oyinza olowooza nti emyaka 5 mingi mitono nnyo bantu nga bakujjeyo dda nga bataddeyo omuntu omulala nolwekyo baminisita ba Museveni bonna abagikwatako bonna ne beemupi bonna twabakubye twabaseseza buseesa nolwekyo ekyo kibeera ekyokuyiga eri ababaka abalala abadde basuubira okulya bantu olukwe nti bw'olya bantu olukwe obuulira mazima tosobola kubeera nga omalako bantu tambula n'abantu yimirira n'abantu kubibanyiga abantu baffe bo basobola okumanya nti Seggirinya ayimiridde naffe kyobula nze mbagambye kati obudde buno noonya kaluka 226 natandise dduka noonya ka 226 kano nakawangudde dakawedde kati ndi kisanje ekya 226 kubanze njagala ebisanje ebi 2 then nkite bwe naba nsazeewo mpumule oba ngende ku kifo ekirala naye ngere ekifo era kigwa mu gundi yange olwadde banga Seggirinya jangu kuba president oba president sinnabutuuka Seggirinya level yange ekyali ntoka nsooke mbubaka bwa parliament bwe namalako ebisanja 2 bwe banabaawo ekifo ekiriva kati nga ndaba kyetagamu omuntu akiyingiramu nja kijjako bwe wataabeere nga mpumula nga ate omulala jjanga aweereza because obuweereza sinze nze kasobola bangi nnyo abasobola naye bano abaka babaddeyo abakadde abeyita basiniya babadde bamaamira ebifo ebyo nga tebakkiriza jja ekikyamu buli kifo buli muntu asobola naye tuleme nnyo kwefuula ffe bamulungi omu nti ffe tusobola. Abayimbi basuubire ki gy'oli kubanga obadde kansala watugamba nti bali bakubanja ebintu nga baagala mmere baagala buwunga kati basuubire ki ng'ogenze actually waliwo be twafunyemu era babadde mu entertainment industry abazze nga Geoffrey Lutaaya bakayemba Solo Irudamani bakayemba Solo abazze abayimbi ekyo nno kyabadde kintu kya tendo nnyo kubanga waliwo abayimbi abawangudde kyayongedde osindika message eri omusajja ayitibwa Ronald Mayinja oyo yali agenda kuwangula because gwe twazza mu kifo kye yawangudde Kalwesengo bamukubye yamukubye ye yadda mu kifo kya Ronald Mayinja ntumuwa kadi ya ambulera Ronald Mayinja najja natulyamu olukwe n'asalawo afune ekyennyanja mu kifo ky'eddobo nolwekyo abayimbi
ababadde bakyazala wa struggle ndoza mwalengedde nti bwolemera ku mazima omala n'owangula nga bantu bannamwe bakoze Geoffrey Rutaya naye Ronald Mayinja eyawalya mu struggle olukwe ndoza mulengera kati byalimu tebagenda kuddamu kukwata simu ye tebagenda kuddamu mukizadde okusala okuyisa Namulanda ng'agenda Entebbe kati gundi yawedde oli mu M7 alinga mukazi mubi yobo omukwanira mu nzikiza nga atudde wali ettaala kati otakyayagala kubalaba bonna yamaze obbalabisa yamaze kati Mayinja n'okusala obusazi bamubuuza nti olagawa kati kiri kyawedde bayawukanye ne kati gwe weewuunye ffe Basegenya twawangudde Geoffrey Rutaya bawangudde balina people's power balina amaanyi g'abantu ekyo kyoba weetaaga okusinga okubeera nga olwanira kapinati naye ng'ate omuntu asobola okukwasa eddobo Mayinja bali bamukwasiza eddobo agenda avube n'abalonzi be kati nanyize bankwasiza eddobo siryange nzekka tukwata ffenna n'abalonzi bwe tuvuba ekyennyanja tukitematema ffenna ne kati Ronald Mayinja omanye embeera gy'alimu namusanze ejjo nga nemimwa gyatise ne mugamba nti olaba muganda wange nga nemimwa gyatise namusanze Makindi nga nemimwa gyatise nankwasa n'ennaku naye nga bamulobesa ne bamusika ne bamulaga nti eri gyagenze wali omugaati n'amata olwaleero kati musajja atuyazzeeyo tebakyayagana kumanya nolwekyo ekyo kibeere ekyokuyiga eri abantu abalya mu struggle olukwe abantu abatekkiririzaamu abantu abalowooza nti olina kuddukira wali kagaati n'oleka eddobo Bajjo ne full figure simu yange era kati nziramu wano mbagambye ebbanga lyonna muve ku simu yange muganye Bajjo boli awo ku makyanga kubidde Segirinya tonneerabira kwera kujjukira ku kibajjo ng'ovumye mukama wange ne full figure kye kimu bankubira amasimu bankubira amasimu bakola ki ate Bajjo yasabira obwa minisita abunsabira ngani ye nyini nga tebabumuwa ye nyini emwe gyatisa atasabire nze ne Bajjo emwe gyatisa ba full figure emwe gyatisa bankubira bagamba munenjala etutta muneto twerabira Segirinya enjala etutta baava eno nga bagamba teri kyakulya ne bagenda mu NRM kati neri mu NRM babasudde eri po tebalina makulu full figure yenyini talina makulu Bajjo yenyini nyini talina makulu kati ng'ani azitwala ng'ani atwala akaunti zaabo Bajjo ne full figure omuntu alina abagoberezi 10 nga tuzitwala nze nkola live nga nyina abagoberezi 15 be balaba kaya ntwala eyo 10 n'olwekyo bobe nyini ndoza bebeze jirako batekewe embeera ndoza nga banoonya sympathy ne bambi baswadde kwanje twawuliddeko nti munogo obadde ovuganya naye Latif Sebagala ali Kiruddwafa wa pressure ya mulinyi bangambye nange era nje nteekateeka okugendayo mulabe ate mugumye mugende nti muganda wange akalube kati obwe kaba akawangula n'awangula kati kyetaaga yeetaaga counseling yeetaaga kuzza bambi nengena nga mutereza nga tugenda tumugumya nti ane 226 gyali kati wagumya bugumya era bwenva wano ngenda ke Kiruddu ndabenga muganda wange ate mu counselinga kubanga ate saagala alwale njagala abeerewo nga mulamu alabe batambuza constituency mulage nti walinanga kola kino na kino ati njagala mulaga byali alina okukola nga mubaka byataakola kyobola njagala nnyo abeerewo nga mulamu n'olwekyo bwenva wano ngenda ke Kiruddu mukyalireko ne kati mmanye ebijjako omuntu stress gyalina njagala bishop nga wali ngule obutiko obubaala ngule enkejje nga mutiko obubaala mbawe ne direction bakya ne babufumbira ku makyanga mulimu omunnyu gwa kisususu emisana awo ne bamufumbira enkejje nga zirimu n'ebinyeebwa ebitonotono awuteko ajja genda dda mpola kati budde buno wakulembeekereza bulembeekereza ne bamusottera ku lyenvu ne mulimuwa n'aliri eryenvu nga sotte waliwo ebintu ebyo ebimu ebigenda bitereeza omuntu n'agenda nga adda kati kyeŋŋendako era oluva wano ngenda mu shopping yabadde omubaka wa parliament owakawempe Segirinya nze njagaliza nnyo abantu nomuno ekyo kye banjagalako kuba kati muganda nga oli mwagala mulamu omulala yandibadde agamba ati Katonda singa amwitwala naye nze njagala nga mulamu kyovola bansazeewo atajja busobola sekuritale nafunye dda kuba nanegambye asiimule ayinza obutatukuza ofiisi kati sijja muwa kifo kyonna wabula kamujjanjabe abenga mulamu ekyo kyonyine ofa njewaddeyo ajja 226 tomanya 226 ayinza okudda 226 nze mbadde mukubiriza obwe mupiiku byengendo okukola tajja busobola 226 bwabazze ajje kansala LC3 oba ludi kansala wano wembadde oba Chairman si wano ng'obudde bwetaaga obuvunanyizibwa bungi anakisobola manyi kati ngatta wano abeere ediboyi ku ssomero lye
Said Master oba Eddie Boy ku ssomero lye neyo natwagiseseze makindi kyebagikoze alani yakubye neyo netukuba netugoba muna ebyobufuzi bonna esi byansikirano politics zino elective posts bakulonda leero enkya ne bakuwa luli ne bakujjako niyo basajja ebyobufuzi badde bayefula byansikirano nga bo bagamba nti beba senior balina okuweereza bokka olwekyo ekirungi asangiddwa ayina essomero oba afuna Eddie Boy mu ssomero lye oba afuna bwa dining prefect wakyaliwo sebe ebifo bingi nnyo mu ssomero lye byakyasobola okutambuza ogambye ogenda kukolera abantu bati tulabeeko ne baminisita ba Museveni nga bakoledde abantu nga babasuula Rosemary Senide Wakiso ne Christmas ekyasudde abo bagikwatako kituufu badde hard working naye ate overstate tosobola gyerabira eyabo ababiri baluddeko nnyo I can agree with the party tibadde bakolera abantu naye olina okumanya nti NUP kano ke yazze yerabwezi yo tereka kiyimiridde lwekyo abantu abo abazze embifo byabo mganange sekitoleke yazze mu kyamiyingo musajja mukozi naluyimo ne yawangudde mukyala Seninde mukyala mukozi ye mukyala Seninde abadde yakwata akantu kamu kufukamira mwasuze mutya ba mama yenga byabeera mu ebyo abantu betaaga services ababba amagezi n'abafuka yabadde akozesa approach yafukamira kufukamira atabadiza afukamira kufukamizi nenga n'abalozi bennyini bagamba yinze gwafukamiridde nga nasuze nanjala minister kuga abantu mba amaze ne babibuuko bali olwaka kodyo ko yinzo okukozesa ne katuka ne kagwako abana baga katubuuse so mukyala Seninde awumulemu ebbanga lyaweerezaako limala muzeyi miyingo abadde is a very hard working man mumanyi musajja alina amasomero abere mu masomero gatambuza amasomero biro sibya byakufana kuona oweerezaako n'omulala najja katika Wempe North eri mikono gya Segirinya Muhammad bannaffe bali benda wangu dawamu tebannakkiriza waliwo omugoba ng'e nti mukyala wa muzuukusana mugoba waaya kaluka awedde naga okakasa kati waali sijja bamenyamenya bamuzuukusa bamukonyekera mugabe waayi adde alogootana tebadde mutegeke bana enkyaba nakuuma nemugaa kawedde adde alootanga agamba bategeke enkyaba genda okukuuma nemugaa waayi obadde otya akaluka awedde Segirinya yawangudde kati abambambi abamu bakyali mu kuloota abamu basimula basimule so ekintu kino kyenakoze mugana ngakyadde kyabyafa nnyo okuba abasajja abo nembayitamu Honorable naye abanupu mweyisa bubi olaba musajja mwamwesendesa mu retirement nga tanatuusa vice president second vice president bambi twamuyambye buyambi actually vice president yandibadde yebaza nnyo nupu vice president naye badde bamujjukiza gwe vice president w'eggwanga Uganda ga nagira bwati ngalaba security emyaka mingi afune retirement vice president bataasiza mutaasa abalonzi alina nabakolera pata okumuwonya okubeerawo ne stress y'abantu nkubuulira mazima nkugambye ye nyini emyaka physically nga omutulya bwoti muganange ng'embeera si nnyangu ng'embeera emuyise mwasala bambi kuwummula kati vice president be basajja balina okubeera eyo nga bakeera ku makya ne bamufumbira obuugi n'eryenvu egotte ne balimuwa myaka mingi nnyo budde buno services kazisalamu bavubuka nga Basegirinya abasobola okuyiwawo omubiri basobola okuyimira n'abantu ne kati musajja atu yeebaze balonze kumuyamba kumuwummuza Kibule yabadde atutte ebubookisi ekibule ye bw'ati musajja wa fujjo naye munne waliwo efujjo yetuuka libaako entandikwa n'enkomerero budde buno Kibule naye abadde n'amalala banaye amalala mabi era Segirinya Katonda gensaba nzijemu amalala munyagwa amalala katolubwa amalala bye bibasudde munnange tewali kirala era bwobuuza abalonzi be Wempe North lwaki temuzi be South lwaki munyagwa temuzizayo malala Kibule ate yabadde n'amalala lirodedi waliwo amalala gali agasukka ne gava ku malala ne gabeera lirodedi kati yabadde n'amalala lirodedi naye amalala olwabwe gatamuyimiridde yeerabira nti abantu basalawo lumu ate basobola okubeera nga bakyuka lumu oba basobola okubeera nga bakkiriza lumu nga bwe bakkiriza Segirinya abeere mubaka wa parliament owa Wempe North omukulu yagambye agenda batwalako ekyakwanzi nga yatwala ekyankwanzi omukulu muzeeyi president w'eggwanga nze president w'eggwanga manyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mmanyi kati omulala gwonna gweyogerako simumanyi bwabanga Kyagulanyi yagambye tutwala ekyankwanzi ekyo kirungi nenze president mmanyi omu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi president atali Kyagulanyi Robert Ssentamu obubaka bwange obusembayo bannakawempe musuubire services
ezitaliiko kubeera nga zibalumya awula services ezigenda okubeera nga zibatuukako mu budde bwe muzaagaliramu kubanga gwe mwalonze nze mwe baboosi bange nze ndi mukozi wammwe n'olwekyo ngenda kubaweereza ewatali kubajuza ngenda kubaweereza ewatali kubakaabya ate ngenda kubaweereza ewatali kugamba nti nsosola mu kkala nsosola mu langi wabula ngenda baweereza kyekimu kuba mwe bakama bange abampadde ekifo kino ekyobubaka bwa paliamenti obwakawempe ey'amambuka edduwa tugenda gisoma wali nga ngenda okulayira era nja kuba mbayita mwena bannamawulire ne bamasheeke bo be balina okumpa edduwa sinze ngyesomera edduwa sinze ngyesomera edduwa bansomera nsomere esobole okubeera nga engayidinga mu buweereza bwange edduwa engayidinga emmereme kubeera namalala